President, colleagues, Deputy Presidents here, my brother and incoming law for the Honorable Senyonyi and the media. It's my singular honor this afternoon to address the nation in a gratitude to my party, to my colleagues in Parliament, with whom we have journeyed for 2.5 years. It's my singular honor, having served my party in Parliament, and I'm eternally grateful. I would thank you, the media, for journeying with us and my team. We came at the backdrop of building a younger party and shape it into a formidable national organization. A feat we are in trance to achieve. I want to thank everyone who has supported me and my team throughout the last 2 years. Our journey is not a journey of positions, it's a journey of making Uganda better. I want to invite all that believe in a new and better Uganda to back the new team leader in Parliament. Back him up and do not undermine him. Advise him, do not backstab him. Work with him, do not downplay his energy, sacrifice and effort. To my new team leader, you have my back. And to my party, the struggle continues. I'll be available to back the new team leader and we see a better Uganda. I thank you most sincerely for God in my country. Olugero lwa leero nga tukola ekitatera kubeerawo mu Uganda ne mu bibiina ebivuganya. Manyi bulungi nnyo bannayuganda bangi adde batugoberera nga beebuuza obanga kikalubirira nnyo ekibiina ekipya nga nno okukyusa obukulembeze. Nze wano bakakasa tukoze obuvunaanyizibwa bwaffe emyaka 2 n'ekitundu era situbwejjusa. Njagala kwebaza bonna betutambudde nabo, okwebaza mu ngeri enjawulo ekibiina kyaffe ne President abanteekamu obwesige ne ttiimu gye bankwasa okubumbabumba ekibiina ekito ekyali kisaasaanye okijjamu omulamwa n'okubanga ku ssaawa eno kamera z'eggwanga zikitunuulidde. Twagala okubategeeza nti okukyusa obukulembeze kisoboka, si wano wokka mu NUP naye n'ewalala. Omukulembeze waffe omupya tujjamu obuwagizi era njala musuubiza obuwagizi bwange mu Parliament, kubanga Parliament erina emitawaana gyayo mingi nnyo. Tujjamu obuwagizi. Njala kusaba bonna abali okumuwagira, abaagala ennyo enkyukakyuka mumuwagire, temumutuma mirimu gitali gije, temumalamu maanyi nga yeewaayo nga yeefiisa okukola ebyo birina okukolebwa, temumutyoboola nga muyina omumulinnyisa, temumuliisa byatalidde kubanga agenda kubanga atambulira ku maggwa buli lunaku. Twagala okubeebaza naddala mmwe bannamawulire abatambudde naffe nga tukola obuvunaanyizibwa buno. Obuvunaanyizibwa buno si bwa muntu, si bwa buntu, bwa ggwanga lyaffe. Era tukolerera bulungi bwa ggwanga lyaffe. Obuyinza Senyonyi, obuwagizi bwange obulina era tujja kutambula ffenna okulaba kubanga ekikulu kya byonna kutereeza ggwanga lino buli muntu abenga alijjamu bulungi. Mwebale nnyo. Today is it's one of those days where you have mixed feelings, excitement, but also cognizant of the uphill task ahead. I want to appreciate my party leadership for entrusting me with this responsibility. It's a huge, huge responsibility, but I believe God is going to help me to execute this responsibility. I want to salute the Right Honorable Mpuuga, our outgoing leader of the opposition. He has led in very difficult circumstances. The expectations were high from across. Sometimes he was expected to do work that government should be doing. And he bore that burden, but he remained strong,
At some point I thought he would give way when there was a lot of fire from left, right and center, but he kept leading us amidst difficult circumstances. And to you, sir, I want to say I'll keep looking up to you in many ways to guide me on how to operate, and I'm glad you have offered to give me assistance and guidance. I will look forward to that because we keep learning. The Right Honourable Mpuuga has been in politics for quite a bit of time. This is his third term in Parliament. It's my first term in Parliament, so I have every reason to keep consulting him and the other colleagues on how we ought to do the work that we ought to do. But I'm so glad that he has extended and offered to keep giving guidance, and the rest of the team. And of course I count on my party leadership and the party membership to be able to do this work, and the team in Parliament that I will be offering leadership. I'm not the most experienced, I'm not the most educated of that team. I don't know, I might not even be the most deserving according to some people, but such is leadership. I look forward to working with all the teams, not just the National Unity Platform from where I come, but the other parties in the opposition to work together because we are more similar than we are different. I want to call on the people of Uganda. The task of change in our country is for all of us. That task should not be relegated to just Parliament. That task should not just be relegated to our President and the party leadership. That task is for each and every one of us. You don't even have to have a position anywhere. But as long as you are Ugandan and you want better, that task is for all of us. So in Parliament, we'll do the best that we possibly can, and we shall. I want to give you my commitment because the law is clear. Rule 14(1) of our Rules of Procedure provides that the cardinal role of the leader of the opposition is to keep government in check. Together with the team I'll be working with, we pledge to do that role as God enables us, but to call on everybody out there, let's all play our part. As we ignite the fire in Parliament, let each of us play our part wherever it is that we are. Njagala okwebaza Katonda ku lw'olunaku weewaawo nina essanyu naye ate nga ntunuulira olusozi bangalagadde oluli mu maaso gange lwe nnina okutabaala awamu ne bannange, naye nina essuubi nti Katonda agenda kunsobozesa. Njagala okwebaza obukulembeze bw'ekibiina kyange olw'okunteekamu obwesige. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Right Honourable Mpuuga olw'okutukulembera. Atukulembedde mu kaseera akazibu nga buli omu alina byamusuubiramu, byalina okukola obaolyawo ne byatasaanidde kukola kubanga tebiri mu doketi ye, naye nga abadde bamusuubiramu bingi nga ate nabo bangi, naye asobodde okusigala nga atukulembera nga tumwebuuzaako ate n'asigala nga mugumu. Ssebo twagala okwebaza olw'okutukulembera, era njagala n'okwebaza kubanga owaddeyo obweyamu okutukwata ku mukono. Naddala nze nja kutawaanya nnyo ssebo nga nkwebuuzaako kubanga obadde mu kifo kino, obadde mu Parliament, kati eno taamu yo yakusatu, nze eno yeesooka. So nja kwebuuzangako nnyo kubanga munnange bino si bya competition ani asinga. Kubanga n'abantu bengenda okukulembera bangi bansinga emyaka, bangi bansinga experience, oba oliawo n'obusobozi ng'omu agamba nti maybe Senyonyi si ye yali badde asaanidde, oli yali badde asaanidde, naye ebya Katonda bwe bityo bibeera. So mpa obweyamo nti nja kukolaganira wamu ne ttiimu mu Parliament, si just bannakibiina bannange mu NUP naye n'ebibiina ebyenkyukakyuka bannaffe abalala. Saba tukwatire wamu, nja kubeebuuzangako nnyo, sijja kubeera mufuzi, nja kubeera mukulembeze mu nsonga eno. Nja kusembayo ne kino nti ensonga enkyukakyuka kikulu nnyo buli munnayuganda n'agyetabamu.
tuleme girekera paalamenti yokka, tuleme girekera bukulembeze bwa NUP. Buli omu woli ne bwoba nga tolina kifo kikukakatako nga munnayuganda okukola ky'osobodde okukola kola nti enkyukakyuka eno ebeerawo. Ffe nga paalamenti tujja kukola kye tulina okukola era tujja kugukuma, mujja kulabanga. Naye nga bwe tugukuma tusaba nti naffe ffenna bannayuganda yonna gye tuli twegatteko. Tekijja kuyamba nga action eri wali just mu paalamenti wokka, otherwise kijja kuba nga kyakunyumirwa abali eno ne musanyuka nti paalamenti babyogedde naki ng'ate ffe tetukoze kye tulina kukola. So nsaba nti ffenna tukwatire wamu ku nsonga eno ey'enkyukakyuka, era nina essuubi Katonda ajja kunkwatirako awamu ne bannange. Mwebale nnyo mwebale ddala.